gamala naye mbamanyi abasajja b'abakazi basatu babeera mu musango ng'omu awaabidde kalooli omulala awolereza kalooli nga tuli mu maaso ga mulamuzi kati omulamuzi n'asalawo kyasazeewo kalooli n'abaviira nalekera abasajja basatu nga bo bakyali mu byabwe ababiri ku bo ne bagenda okunywa akacaayi akawungeezi nga ne babadde bawolereza nsi kale ebyamateeka naye nga bizibu nnyo tebitegerekeka betugenda okuteesako mu puroguramu eno ey'olwaleero mwebala nnyo tulaba era mbagala mugende mu maaso mumpeereza message nga bulijjo ku simu yange ey'omu ngalo kwesa okuyisa message mumpeereza message nenkisomera abakulu bano njagala munneegatteko oba nsaba munneegatteko twanirize mukulu Tone Tumukunde munnamateeka lawyer sebo nsanyusa okukulaba esebo era nga batulaba ku Bukedde TV akaseera kano. Okay, webale kujja twanirize muganda waffe Anthony kati ebizibu biri mu mannya gano omu ye Tone Tumukunde omulala Anthony Asiimwe. Anthony Asiimwe oyo ye mumyuka wa president wa Uganda Law Society, ye mumyuka wa Ssemakadde. Ndowooza binnyonnyodde bulungi. Nsanyusa okukola muganda wange. Nange nsanyusa okusanga. Esebo. Abatulaba mbalamusiza mwebale kubeerawo. Nange nsanyusa nnyo okubeera ku puroguramu eno. Okay. Twamukisa kujja wano. Ate nenjagala kusaba obebalizaawo engeri gye mukusuwazaamu Oluganda nejja kuba nyangu olulimi lwe twangwira puroguramu ejja twangwira era twanirize ono munywanyi wange ono Samuel muyizi munnamateeka wa NUP muyizi ng'ogyeko ekyowa munnamateeka wa NUP omukulu ono ayina kaadi gy'agenda okufuna kuba manyi gy'ajja gifuna ayagenda okuvuganya ennyendo Mukungwe Masaka. Mu Nnyendo Mukungwe mumanyiyo bulungi. Nnyendo Mukungwe waliyo mwana wa taata wange omuto mukulu Mpuuga olwo gwagenda okuvuganya. Njogedde bigaziya si lwa lugambo naye kwagala byogerako nkwaniriza mu puroguramu. Ekisooka ndi munnamateeka akolera ku mateeka sijja kumenya amateeka atege ndi omu ku abo abagateekawo n'okugabaga. Ekituufu kiri ndi mu kuvuganya ku kaadi ya NUP okulaba nti nze member wa Parliament addako wa Nnyendo Mukungwe. Ekyokulowooza nti nze njo gitwala kiyinza okuva ku ndowooza ku busobozi bwe nnina naye nga eyo step tenaba kutuukawo tukyavuganya mu kibiina munda. Nkwagaliza erinnya Samuel Muyizi Mulindwa Kayaayo. Nga bwe babuulidde ndi munnamateeka amaze mu mateeka ebbanga eriwera kati ngenda mu myaka 2 mu field ey'amateeka nebyenkoze mu myaka ejja 2 ndowooza byogera kyekiwaki ogambye tuvudde wala ekiwaki wala by'abantu bankazaako lya lawyer wa struggle naye ng'era mu ngeri ey'okwolereza abantu n'okukiikirira abantu ba bulijjo bannakampala bakkiriza mbeera omulamuzi wa kooti ya Valuation Court asinga bannakampala mmanyidde mu kifaananyi ky'omulamuzi akola ku nsonga z'amayumba mu Kampala yonna, ensonga z'obusuulu mu mayumba, nze mulamuzi waazo. Nsuubira David Kabanda yentebe esimba wali yentebe egiwate okutuula twagisiimudde dda agenda gibeeramu oba n'abakoona ku byobufuzi nona outside yange akoona ku byobufuzi amakati nga boogera ku nsonga zaabwe. Leero ntandike naani nsooke naawe omukulu Anthony Asiimwe engeri Uganda Law Society gyekuttemu ebintu byayo gye tuyita bang the table kagambo ka luzungu kimu mwakatandise ku mulembe gwammwe ne mu president wammwe Ssemakadde. Bang the table yanaakulembera ekitongole kirambuzi kati webituukidde bamugambye emyaka 2 egyo musiba era babadde baji bamukutte naddala bamugola omukwata ne muwandiika ekiwandiiko nga mulayira ne muga tajja kukwatibwa
kinebuuza ye n'abeera emmanya y'enkoko okutandikira awo. Neyanziza obukulembeze bwe tulina ssaawa bino mu kitongole kyaffe ekyabannamateeka kyoyise bang the table oba okuba emeeza mu Luganda. Ndowooza ekigambo ekyo abantu tebakitegeera bulungi. Muzze muwulira nga tugamba ssaawa eno obufuzi obuliwo bwa radical new bar nti buli mwaka wabaawo obukulembeze mu Uganda Society. Tine mutuukiriza emirimu oba obuvunaanyizibwa bw'ekitongole ng'abakulembeze buli bufuzi bwa buli bantu ababeerewo ku ntebe balina engeri gye bakwatamu emirimu gyabwe. So ekyaviirako okuleeta enfuga oba enkola eya radical new bar kyetuyita radicalism nti oba bang the table gyogambye okuba emeeza nti lwakuba emyaka gyonna egiwedde tulabye nga tufuna abakulembeze ab'enjawulo nga ebintu byakukwata mpola wabaawo obuzibu wabaawo ekintu ekitali kituufu mu nfuga y'amateeka mu ddembe ly'obuntu nti byakukwata mpola kwogera nti ogenze buli kitongole kirina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo nti mwe nga balooya mulina obuvunaanyizibwa ki eri abantu buvunaanyizibwa ki bwe mulina eri abantu nga mukola emirimu gyammwe. Ekitongole kya Uganda Law Society tulina obuvunaanyizibwa eri gavumenti, tulina obuvunaanyizibwa eri omuntu wa bulijjo, tulina obuvunaanyizibwa eri palamenti nti tuwabula abantu abo bonna nti palamenti tugiwabula mu engeri gye babagamu amateeka kiteeka kye lyandibadde nga likola. Kooti tuyambako kooti mu kuwozesa emisango n'okusala emisango. Gavumenti naye tugiwabula ate omuntu wa bulijjo fe abamukiikirira okulabika nti eddembe lye terityoboolwa. So mu mbeera eno ey'okutyobola eddembe ly'obuntu nga ate ebitongole ebyandibadde nga bikuuma eddembe ly'obuntu byebitakola nti ffe nga balooya ne tugamba tetujja kutuula obukulembeze waffe tujja kukozesa embeera ey'okukuba emmeeza nti bwe mba sifunye solution bwe mba nze mu ofiisi ngo olina kyolina okukola n'olemererwa okikola ngenda kukuba emmeeza si nti kukuba mmeeza fizika y'amakulu gaakyo nti sijja kuvaano nga tonakola kyolina okukola nti radical new bar oba radicalism si nti kusiibuuka mpisa wabula kwe kusaba oba kwe kusaawa embeera nti kino kyolina okukola teeka okikola kuba buvunaanyizibwa bwo. Nakulabidda kubanga wano wakwogerera wano tunaba kugeza radicalism n'embuga radicalism tunakozesa banga the table nange gusanze wano sikiriza banga the table nzikiriza mu kwogera n'omuntu n'ategeera kyogamba. Lwaki embeera eyezeewo kiki ekizeewo lwakuba byabufuzi bifuuzibwa bityo namwe ne mukola ebyobufuzi ebifaanana bwe bityo okuvuganya n'abantu abali mu gavumenti kyekireeseewo ekyo? Yawe mbadde nzija nti lwaki tulabye ng'enkola zino zonna ezibaddewo tezituwadde results oba tetulina kyetufunyeemu nti ebintu bisigadde nga byebimu. Oba okola ekintu mwene engeri gy'okolamu ekintu toyinza kusuubira ate okufuna result ey'enjawulo oba ekyenjawulo oteeka okutuusamu mu nkola. So ffe tulabye ng'embeera ezeyinooneka nga eddembe ly'obuntu lirinyirizibwa teri balisaamu kitiibwa. Ab'ebitongole ebyenjawulo abandibadde nga bakola mirimu gyabwe tebakola kyokka bali ku ssente w'omusolo. Ne tulaba nti ekitongole katugeze essiga eddamuzi balina obuvunaanyizibwa bw'amaanyi. Abalamuzi abatuula eri ne batwala ne basala emisango balina emitendera gye balina otambuliramu n'osanga ng'omuntu abadde mu kooti amaze emyaka 10 omusango gwe guli mu kooti. Obwenkanya obuli bw'enguzi ffe ne tugamba nti tetujja bisirikira waba tetujja kwogera bwogezi tugenda kubako na kyetukola nti bang the table tuvaayo ne twogera ne tugamba nedda gwokoze kino kikyamu kyusaamu. So kyekyo kyeyo bang the table gyogerako. Kakati omulamuzi Sekaana yasaze omusango n'agamba nti Ssemakadde ssentebe wa bang the table gwe gwoli omumyuka we avunaanibwe okujolonga okumalamu ekitiibwa kooti asibibwe emyaka 2. Nemuwandiika ekiwandiiko gwe kisayinize? Nze nakiwandiise. Gwe wenyini? Nze mwenyini.
era mu nkola ya banga the table. Nze nakyandiise lwakuba omukulu teyabadde mu ggwanga we bayisize ekyo ekiragiro nga nze aliwo ng'omumyuka we akumi oba ali mu bukulembeze ng'omukulu tali. N'ogamba otya? Nga tawaddeyo ennyamivu munyo nga tuwakanya ekyo ekiwandiiko tulowooza tekyakolebwa oba ensala eyo teyakolebwa mu butuufu ku lw'ensonga ez'enjawulo. Nti omukulu tulowooza yakikoze mu busungu okugezaako okubonereza omuntu so nga si kutambulira ku tteeka oba amateeka kye googera. Ekisookera ddala nti nga woyogedde wano nga tutandika nga 7 Ogwokubiri we twalina kye tuyita opening of the new lawyer olunaku lwe twalinaawo nga okutandikawo omwaka omupya gw'amateeka. Kulumu ejo abaata ne Chief Justice ne mwogera ku bibakwatako mugulawo omwaka. Ndowooza walaba ekyaliwo nga wokyogedde nti Ssaabalamuzi yavaayo n'agamba nti mukulu Ssemakadde wa pulezidenti waffe bw'aba tavuddeyo ne yeetondera omulamuzi Sekaana ajja kulaba ekinamutuukako. Nga tebanayitako wiiki emu ne twanga oyo omwami Sekaana mwennyini ate ayisa asala omusango oba ayisa ekiragiro nti Ssemakadde asibibwe emyaka 2. Ekintu kyetulowooza nti kyali mu nkola kyali kipulaningiddwa nti kyali olwedde nga kyateesebwako nti tukole kino. Ensonga lwaki oyogedde ku bang the table nti ffe tulowooza nti kyakwagala kusirisa ddoboozi eri omuntu erya Ssemakadde ate Ssemakadde teyogera nga Ssemakadde ng'omuntu mukulembeze w'abaloya nti eddoboozi lye lyayogera ayogerera abantu abalala bali emabega. So nti bw'oba okuta oyo n'omusirisa ojja kuba nga eddoboozi eryo olusirisizza kye tuyita okulabisa nti ye ajja kuvaayo akulabisa okoze ensolo ajja kukulabisa. Naye ate n'ekirala owulira nti bamusibye lwakuba nti ebigambo byayogera byali biyisaamu Sekaana yo mwennyini amaaso. Mu mateeka tosobola kuba mulamuzi mu musango gwo nti gwe complainant oba gwavunaana oba gwalina obuzibu ate n'oba nga gwatudde mu musango kiringa wogamba enkima okusala ogw'ekibira nti oba bakyokyo oba tebakola ki oba omanye ekigenda okuvaayo. So oba ogamba nti Sekaana yeyeemulugunya wadde wali omuntu omulala ze naleeta okwemulugunya nti ate gwemulugunyaako atuule wali amusalira omusango. N'ekyokusatu era Ssemakadde omusango gwe teyaweebwa mukisa okuwulira oludda lwe era gwali gwa side emu nga ne bwe osoma ruling bagamba nti empapula bagezaako okuzimutuusaako tezamutuukako n'olwekyo teyeewozaako. Mu mateeka Ssemateeka eyogera ku kyetuyita fair hearing oba obwenkanya mu mateeka nti noba ogenda kusalira omuntu omusango olina okumuwa omukisa asobola okwewozaako aleete oludda lwe olyoke okole ensala ng'owuliriza oludda lwe. Ssemakadde teyaweebwa mukisa ogwo bwa teyasobola kuwulirizibwa ensala eyo nekola etya nekolebwa. N'ekirala era ekiseme nti ensonga ezo zo omusango gwe bamusibira gweyogedde gwe ebigambo ebyo nti tulowooza oba mu mateeka okugezaako okugondezaamu omuntu wa bulijjo nti si tteeka tuufu nti ekintu ekyo kyaleetebwa abantu abaatufuga abazungu betuyita abaatufuga abazungu ba England abaatukolonizinga. Ebyo bimu ku bintu bye bakozesanga okukuuma obutabajjo obutanyabanyooma nti ffe twali ba slaves nti tolina kuwakanya balina okukuleka wansi nga bakulinnyako. Naye ate ensangi zino naye bennyini nabaleeta etteeka eryo baalivaako dda tebakyaliko bagamba ekintu ekyo kikyamu mu mbeera ey'ennaku zino constitution eryo nga muntu waddembe okwogera okuvaayo n'awakanya ekintu mu mbeera yonna ng'akozesa ebigambo byasobola okukozesa kiri mu Ssemateeka emukuuma. Kamale njagadde kubuuza ebibuuzo ebingi ntegeera ebisooka ndyoke ngende wa muganda wawe. Ekirala kyenjala okubuuza mwe balooya temuyina makubo ge musobola kuyitamu mu kwemulugunya kwammwe okujja kuwandiika mu mawulire oba okwekalakaasa obwekalakaasa nammwe mulinga ffe? Era ngenda kunyonyera bwe nti amakubo ago ge twandibadde nga tuyitamu nga bannamateeka ko tukimanyi nti ffe tuli kyakulabirako eri eggwanga nti tugezezzaako amakubo ago nti tukimanyi tusobola okutuula ne twogera era nga n'ennaku ezo tezinatuuka twali twawandiika ebbaluwa nga tusaba omukulu nga n'olunaku olwo terunatuuka nga tusaba omukulu Ssaabalamuzi atuwa olunaku tugende tutuule mu meeting twogere naye tugezeeko okwogera ku nsonga ezo
era ojjukira nga twakajja ne mbuyinza mwami Ssemakadde yatuulako ne Ssaabalamuzi ne batula ne boogera ku nsonga ekiseera ekyo ndowooza ensonga gye bali boogerako yali ya nsala ya Supreme Court ku mpoza ya kooti y'amagye era ne wano ne tuwandiika naye waliwo bw'otuuka nga ate amakobe gawandadde oyitamu oba n'ogezaako okukozesa plan A n'etakola ate ogenda ku plan B oba yeyinza okuleeta ki results oba okukuleetera okujjusa ensonga bakuwulire wanga tebasobodde kulya ng'oyogera empola weeyogere ennyo abo basobola okuwulira neyanza muno mwange njagala nsooka ensomeko obubaka buno bwe naakasufuna ku ssimu ono agambye message emu ejjange erala eyingirawo nsooka okwebaza Bukadde TV n'abaweereza baayo nsooka okwebaza Katonda eyawa honorable eyabawa amagezi era nsaba honorable Kabanda babazze omuneebalize mu ngeri enjawulo nsaba okkirize ompe ennamba yo y'essimu njala kuwa ekibanja agala kikwasi Kabanda agala muwa ekibanja era tukusaba obeere MP waabwe ab'Ekalangala Sese bali bubi nnyo Sennabulya Tone Kizira Village Kayunga Parish Mugoye message ompereze egenda mukulu Kabanda ajja gifuna era n'essimu ajja giddamu mwogeraganye omuwadde ekibanja ono agambye munnakyalo weebale kuweereza munnamateeka omukukutivu nze nga Ssemakadde okusinziira byayogera asaanidde akangavulwe ono last born Umaru wa Hoima Oil City era kwali nnyo ku program Asimwe George William ekabula soke Gomba munnamateeka Ssemakadde ndowooza asaana yeemenye awenga abamukulira ekitiibwa n'okukakkana mu njogera ze atalina musango ate kati yaddukidde ki ani agambye nti yadduse mukulu anaakitugamba mpozi tebanamukwata okay Sseruga batuweereza lwakuba Sseruga gyebali olunattawa nnyindo wambwa lumuziba nnyindo tebafaayo ffe tujja akoze sibitegedde byogambye bulungi ndowooza abakukuliriza babigoberedde bansinzeeko Muganga Godfrey owerweza Kajjansi yo gavumenti twagireka kati ekola byeyagala naye ne Ssemakadde olumu okulema okukolereza tasengejja bigambo bye oba ye teyeegomba lukwago ngeri gyalondamu ebigambo bye bakozesa let him disagree with respect Mivule wa East Africa wa Iyala yali yasimbye ku Iyala ayogedde mu luzungu lungi agambye thank you for the show kindly pass on this message to the Vice President Uganda Lusad uweereza obubaka buno bugende wa Vice President ono gwendi naye wano banging the table is okay but can't you do so with decorum okwokwemeza kitikina mutawaana tonakikola mu ngeri y'amateeka can't you bang the table without using vulgarities tosobola kuba meeza nga tokozesezza bigambo byabuwemu what did Ssemakadde call the DPP yamuyita ekintu kibi nnyo kyeyamuyita sikijjukira naye ndowooza mukijjukira munakyalo webale kuweereza ebyamateeka leero bintabudde Ssemakadde gwe yagezaako omusango ate gwe yazzaako omusango ate yagumusingisa awo waliwo obwenkanya weebuli obulaba Sserugga nze nsikombi erwamaggwa nsaamu nsaasire nsooke nkomye obubaka obwo mbukomyawo simu gye nkwatako obubaka buno eri 0772 15 75 0772 5075 ne 0702 15 55 pemfunira obubaka obwo n'obumpeereza mbadde njagala osoboddemu kino nga sinabagenda wa munno wali gye bagambye omukulu naddala ow'oluzungu ono owa Iyala bagambye tasobola kubikola byonna byakola naye nebikola mu kitiibwa ne mutabaamu kuwemula nga bwe kyali ku DPP bwe yamugamba mu lwatu oba ensi bwetyo bwefaana ekyo kyange kibuzo kyange ensi yonna y'omulembe gwa bbanga zeteebo bwetyo bweri waliwo ekigambo kyakozesezza nti decorum decorum simanyi gye nsobola kinyonyola mu Luganda naye decorum kiringa katugeze ogenda mu kooti
ojja nga oli mukakamu era nga oli mwetowooze nti oli omulamuzi. Ffe batugamba nti ne bwakuvuma ogamba mu luzungu tugamba most obliged my lord, nti kutama ne bwakuvuma ogambe nti ne waba ng'akola ekikyamu ne waba ng'akola ekikyamu nti tolina kumuddamu, tolina kumwanukula. Ate eyo naye nkola gye mbadde njogerako ezaaliwo ezaleetebwa wano abatufuga abazungu nga batufuga ebiseera ebyo, nti kyali kyakukozesa kyali tugiyita tool okulabika nti ffe Abafirika batuleka nga tuteekwa okubawa ekitiibwa, tolina kumuddamu lwa nsonga era ng'omwamuzeemu kiyinza okuleeta rebellion oba okubawakanya. So ate ffe mu bang the table tugamba nti decorum terina kyetuyamba kuba tereeta results, oba bw'obeera nnyo omweto nti oli ne wakola ekikyamu lwakuba gwe oli wansi oli mulamuzi ne bwakuvuma okkiriza nawe ng'akola ekikyamu okutamu ogamba owaayo ow'ekitiibwa omulamuzi neyanziza ow'ekitiibwa omulamuzi gunsinze. Ffe tugamba nti mu mulembe guno ekyo tekijja kukola kuba kyekisinze n'okuvaako obuzibu. Okay. Ko ebya decorum ebyo ebya decorum tebikola. Muyizo uliriza uli senior soko olindeko. Kangende wa muganda wange omukulu Tone tumukunde. Ono ye Antonio Asimu oli Tone tumukunde. Gwe naawe oli wa mulembe guno, lawyer wa mulembe guno, ekigambo ekya decorum akugambe tekyagasa kaakati. Oli bakugamba ekintu muddemu mu ngeri gy'agambye. Bw'aba akuvumye muvume mu ngeri gy'akuvumyemu. Bw'olaba aganye okukola kyoyagala akole, kyewali suubidde kyalina okukola n'atakikola, mulumbe in that form. Okirowoozaako otya ggwe ekyo? Mukulu Sseruga, nsooka okukwebaza okukyaza bannamateeka ku puroguramu eno era n'okutuulira ddala kumpi ne mukulu wange Anthony Asiimwe nga ye vice president w'ekibiina kyaffe. Nze ng'omu kyentakkiririzaamu kubanga era saabalonda era nga sobola kukkiririza mu president saa zino omulaba ku mitimbagano yeesiiza obuugi, ali wansi w'amazzi enkuba emukuba, ayambadde bushorts bonna ye president abantu gwe basuubira okubaako by'anaakolera bannamateeka abato okwenrollinga. President yeyeesiiza obuugi mu maaso era abantu gwe basuubira nti yagenda okuyingiza abaana 2,000 oba 1,500 mu ssettendekero erya LDC. Ye president omu abantu gwe basuubira okubanga increasing enrollment oba okututwala mu certificate, practicing certificate ez'oku mitimbagano, n'okubaako n'abantu baffe abali ebweru kati bannamateeka abataba practicingira ebweru okubanga basobola okwenrollinga nga tebali wano. Ebyo byonna munnaye Sseruga omukulembeze Ssemakadde tabifaako. Ye ekimukolera ndowooza kukola linnya ng'ayita mu nkola gy'ayita bang the table oba okukuba emmeeza. Simanyi oba emmeeza ezo zikyaliwa, abasinga kuva ebaamulonda babuuzizza emmeeza ezo ze ziriwa. So ndowooza obukulembeze bwa Asiimwe ne Ssemakadde Isaac bwo bukkiriza mu kutyoboola bitiibwa by'abantu. Uganda Law Society si be basooso gibeeramu. Muganda waffe era ng'atusinga obwa senior Samuel Muyizi ajja kukugamba engeri ebintu gye babifunamu era engeri ebintu gye babituukako. Olina kuwa abantu kitiibwa n'obutakkirizaganya nabo. Ndowooza eyo demokolasi era enfuga y'amateeka. Abantu abalonda muganda nga Isaac Ssemakadde 2,000 bamusuubiramu ki? Abaasingira ddala baali bakyamufu nga balaba omulaasi gwe batalondangako ayina manifesto ebagamba nti mu nnaku nga 10 Attorney General nja kuba amuggyeeyo, ettendekero LDC nja kuba ndisaanyizaawo nga temukyasomerayo, ng'ebibuuzo babiseetingira ku universities zammwe. Ndowooza omutindo yaguwanika nnyo nti ebimu era tasobola kubituukiriza. Abaana baliyo babonaabona kati. Ku lwaki? Kubanga Ssemakadde tasobola kutuula wansi na bitongole ebibawa services. Gwe bw'oŋŋamba nti tokkirizaganya na Attorney General, yes, osobola obutakkirizaganya naye atuwadde ensonga ze
era ng'ezimu ziri mu mateeka naye Attorney General naye waali mu mateeka bw'ogamba nti tokkirizagana na Chief Registrar Sarah Langa ye custodian wa enrollment oba yalina obuyinza obukkiriza omunamateeka okugenda okufuna empapula ezimusobozesa okuyingira kooti gwe oba tokkirizaganya naye oli muntu omu oli mu myaka nga 15 n'eri abaana abakulonda abakusuubira okubawa services ezo ze batasobola natuukako kubanga gwe oli mu kulwanagana n'abantu abalala. Ekibiina kya Uganda Law Society tebakolerera musaala era abantu bwe baba balonda abaana basuubira nnyo okufunamu okusingira gwe ddala gwe omukulembeze kyowandifunyemu kubanga bo bali mu myaka 15 20 abamu bali ku bukiiko bwa boards naye waliwo omwana atanabafuna practicing certificate naye nga Chief Justice agamba nti bwe tuba tetukwataganye ne Law Society n'erimu tetusobola kubaako kye tubawa. So nze ndowooza yes emmeeza tujja zikuba naye ate ne bano b'oyagala bakuwe service nabo bantu era tetulina kyerabira. Bwe tujja ku nsalawo ya omulamuzi Sekaana muganda wange ono alimbyemuko bw'agambye nti Ssemakadde teyeetaba mu nsalawo y'omukulu Sekaana omulamuzi Sekaana era nga omulamuzi Sekaana akyogera lwatu mu judgment oba mu nsalawo ye nti court process server gwe bayita Kisa Benjamin yagenda osavinga ku Uganda Law Society. Uganda Law Society ye office enkulu Ssemakadde watuula era mu mateeka omuntu waba akusavinga ekiwandiiko agira ddala ku address gye yasembayo okumanya oli otudde. Bwe yagendayo Ssemakadde n'amulagira bannamateeka be bayita GM advocates n'agenda n'asavingawo ebiwandiiko si gwe mulundi ogusoose mukulu Ssemakadde oyo obutajja mu kooti n'ensala ya Esther Nambayo omulamuzi anenya Ssemakadde obutajja mu kooti kuba yakkiriza nti tasobola kulabikira mu maaso g'abalamuzi abamu bayita nti bali banguzi abamu bayita nti tebamanyi bye bakola. Nalabye ayisa omulamuzi Sekaana nti yagwa empapula ku LDC yagwa empapula naye kati ate mulamuzi ekitegeeza nti yayita abamu era abantu abasinga ku LDC bagwa ne bamala ne bayita so kati gwe bakuyita mu kooti n'otajja n'otateekamu kye tuyita empozayo oba okwewolerezako ba affidavit in reply mu mateeka ffe tukiyita nti oba twentarinza appearance kooti tesobola kuwuliriza bye wandyagadde byonna okwogera ne wandigenze ku apiiru nze ndowooza saagala kwogerera nnyo apiiru naye ne wandigenze ku apiiru omuntu atunuulira nnyo nti tewassaamu nnyo kwewozaako okwo. So muganda wange oyo bwe yajja mu bukulembeze yagamba nti atambulira ku mateeka kye tuyita rule of law ebisingira ddala abivuddeko ennono za rule of law azivuddeko tazitambulirako. Bw'oba tokkaanya na mulamuzi koobere munabyabufuzi ndowooza Ssemakadde yasoose okutyobola ekitiibwa ky'abalamuzi omubuuliza ddala nti omanyi bulungi etteeka nti DPP bw'aba akola emirimu gye teri asobola mu influencing oba teri asobola musalirawo. Bw'oba olina obuzibu olina abantu 50,000 abakulonda oba 20,000 abakulonda kola bukozi lisiti ogambe abalonzi nti bannaye zino ze fayiro zezitwalidde mukulu wa bodo DPP tazikozeeko tazisanctioninze oba wano yasanctioninga nga tekigwanidde kubanga omuntu gw'ovuma talina ye mwaganya kwogerera ku muzindaalo akuddemu kubanga emirimu gyakola egimu girimu bakiraya nti girimu privilege eriyo ebintu ebyekusise byabikkiridde byatasobola kwogera naye n'ovaayo n'omutyoboola engeri gye yamutyoboolamu nti bw'aba maamawo oba bw'aba mugandawo oba ng'otudde mu ddiiro n'olaba engeri omuraasi oyo gye yayisaamu gye yatyoboola ow'ekitiibwa DPP tekikola makulu. Muganda nga asiimwe taata we mulamuzi era kijja kuba kyennyamiza nnyo asiima okuwulira nga taata we bamutyoboola oba nga agabye order omuntu n'amudescribinga n'atyoboola ekitiibwa kye ku Twitter n'amugamba nti yeekobana n'abali b'enguzi n'amudescribinga mu busajja bwe ebintu omuntu byatasobola. President wa Law Society olina abaana abava mu
amatendekero ag'amateeka abakutunuulidde abayingira LDC bakuyita ku graduations ezimu. Ennaku zino ndaba kati ndowooza ensonyi zaamukwata asindikayo asiimu ono kubanga asiimu yalina ekitiibwa era yalina ku lulimi olugonjefu era olusobola okwogera mu bantu kubaye kati future ye ndowooza yagyonoona mu bantu, ekitiibwa kye twali tumuwa yakyonoonera ddala mu bantu. So nze ndowooza nti osobola okukuba emmeeza zonna z'okuba naye nga totyoboola ddembe ly'abalamuzi, totyoboola ddembe. Asiimwe ebimu byakola sikirizaganya naye naate sobola muvuma, sobola kujja ku Twitter n'emuvuma. Muganda wange Sam Muyizi ayinza okuba agwa mu kibiina kirala naye sobola kuva ekitiibwa kyemuwanga siniya nti bw'aba ayimiridde okwogera. Ne mu kooti batusomesa, bano be bayita koloniyo, mu kooti batusomesa nti Samuel bw'aba ayingidde kooti sobola nakuyimirira nti mwanjule kubanga ekyo ekitiibwa kye batusomesa. So nze ndowooza nti omukulu Ssemakadde ekitiibwa ky'abalamuzi alina okukibawa. Bw'ogenda ku record eya kooti nga toli mu mativu, ndowooza ffenna tuli bannamateeka era emitendera gy'amateeka gisaawa enkola mwoyita okwemulugunya mu kooti ensukkulumu oba mu kooti ejulirwamu, era ng'ebyo byonna tubimanyi. Bw'oba tokkirizaganya na mulamuzi asooka, genda ku mulamuzi wookusatu, ojja kgenda mu kooti ensukkulumu batuwe kye tuyita president, era eyo ensobi teriddamu kubeerawo. Naate bw'ojja ku mutimbagano, omusajja alina abaana yagamba Sekaana yeebaka n'abakozi, Sekaana yeebaka ne basitudenti be, Sekaana akola ki? Bano abantu nabo bantu wadde balamuzi. Naga Sekaana muli wanguzi, Sekaana yagwa LDC emirundi 2, Sekaana ebintu byonna ng'abiteeka ku Sekaana. Naye ng'obuzibu buvaawa kubanga Sekaana yawa order n'agamba nti nedda munaabi ekintu kye wakola ekyokugoba Isaac Ssemakadde tekyali mu nkola kubanga eyo court order Sekaana gyawa teaffectinga Ssemakadde yekka, eaffectinga ne munaabi n'omulala omusajja bamuyita Godfrey Tulyamusiima. Bo ne bakkiriza ekiragiro kya kooti ne bakissa mu nkola. Ono muganda waffe we baamuwa court order, interim order ebaagimuwa, yadda buzzi ku mutimbagano gwa social media, teyalaga ensala obuzibu obuli mu nsala, yadda mu kuvuma. So kati ekyo mu mateeka tukiyita okutyoboola ekiwandiiko oba ekiragiro kya kooti. Mukama wange nkumaliriza kyenjagala okumanya kati naye nga muganda waffe wagambye ye ow'ekitiibwa omulamuzi Sekaana yaba talina busobozi mwasobola mu kuviira mu musango guno. Byogedde byonna bikulu, nze binkwatako ng'omuntu agoberera ebintu by'empisa n'okukolagana n'abakulu, naye omukulu Sekaana ogamba nti kale byonna mbiwulidde, naffe tubiwulidde, nguvuddemu ono yaba agusala, tekirina makulu kyekyo. Sserugga, era nja kwebaza olw'ekibuuzo ekyo. Kooti yonna bwekuwa ekiragiro kya kooti, omuntu n'agamba nti okiyisizaamu amaaso, okityobodde, ekisookera ddala kiddayo mu kooti eyo oba ow'omulamuzi oyo yakigaba okukisengejja alabe okityobodde oba tokityobodde. Bw'oba okityobodde ogwana kibonerezo ki? Zino remarks ze bagamba nti Sekaana baamuvuma, ndowooza kati bw'abanga mukulembeze mulungi, kubanga muganda wange Ssemakadde ansingira ddala amateeka era mugezi mukko okunsinga, ekyo nkimuweerera ddala ekitiibwa. Bw'alowooza nti wakola awo ensobi, tateekeddwa kuvuma. Ayina bannamateeka mu kooti, ntera okulaba nga aleese bannamateeka 5, 3, ateekeddwa kola appeal. Eyo gye tuyita strongest ground ya appeal gy'agenda okukozesa. Bw'oba tokkirizaganya na mulamuzi, omulamuzi ayinza okugamba Sserugga nti lino ettaka si liryo, naye ng'ate kwe kuli n'amalaalo. Tojja gamba mulamuzi nti weekobanye ne sayidi eri n'omuwaayiriza. Ky'oba okola, genda mu kooti ejulirwamu. Bw'oba ovumye omulamuzi, era bibaddewo ndowooza ne mu musango gwa Ssebadduka byaliwo, Ssebadduka atuuka mu Supreme Court n'avuma abalamuzi kubanga baali face to face ne Ssebadduka, ne bavaawo ne bagamba omusango tuguvuddemu, omulala ajje. Muganda wange
Ssemakadde yagezaako okukola application esaba omulamuzi ave mu musango. Omulamuzi agamba nti sisobola kuwuliza kubanga tewataddemu affidavit in reply ekukkiriza okwentaringa appearance. Okay. Yes. So nze ndowooza nti oli ne yandibadde nti agala kuyamba naate gwe mwennyini tewateekamu mpozaayo era balooya bawandiika ebbaluwa zonna naate omulamuzi awuliriza nnyo affidavit eringo entarinza appearance. Nkwebaziza mukama wange nkakasiza ddala tepula omuyizi obwedda ate ez'okutu ate siniya mala okufuna message zino zisomyeko ezimu nkendezeeko ezimu. Agambye ono mwamisiro gabatuweereza abalamuzi ne ba looya tebaligenda mu ggulu. Emisango egisinga obungi tebasala mazima ate nga omulimu gwabwe omukulu gwandibadde gwa arbitration okukkaanyisa abasoowaganye naye beesiba ku kulamula ate nga tebasobola kulamula kituufu. Era waliwo akawaayiro akabagamba nti omulamuzi byasala tebimu omaze okiwunga omulamuzi byasala tebimukakaatikako ng'omuntu. Ekyo kituufu mutubuulire. Ani ampeereza message eno ye Kyabangi Ssekagale wa Gomba. Ssemakadde is a sign of decayed law society and it's a pity to hear once respected and learned people defend a person like him. Shame. Mukitegedde mu Luzungu ate kitegedde buuza omwana akuliraanya awo kumpi. Munnakyalo weebale kuweereza nze Hamuze Kasanda tukusaba otukyalizeeko ku Haji Abdul Bisaso MP Adake Kasanda South. Nze Hamu Germany oba Hamza Ekasanda mukulu Bisaso bitegedde bajja kumpa ennamba yo tujja kukyaza. Mr. Luga, thanks for the program. Mr. Ssemakadde is a very brilliant man, but those who oppose him should go back to LDC for a refresher course. Mukulu Ssemakadde mugezi nnyo ngera munne bwagambye era bamuwakanya badde mu LDC basome mu ngeri endala kyogamba weebale nnyo ssebo. Walwema David Ndikolo, the problem is not Ssemakadde but captured instructions of the state. Where is Esther Kisaki and Kakuru who ruled against the regime? How then can Ssemakadde be spared if his line of thinking is not clear? Nzivunira mu Luzungu Oluganda lutegedde gwoba obikola gwenye oluwulidde byagamba. Agambye the problem is not Ssemakadde but captured instructions of the state. Where is Esther Kisaki and Kakuru who ruled against the regime? How then can Ssemakadde be spared if his line of thinking is clear? Badde buuza mukulu asiimwe omuwulidde ono omuwulidde oba mukulu Tony tumukunde omuwulidde nti mutaalasi gwa Ssemakadde omutawaana gwa gavumenti abalamuzi abagisalira omisango obubi wagye baamaliriza n'amalirawo. Kangende kumala ddako kumanya sinayagala kwogera ebigambo bye. Mwami Sseruga weebale kuweereza kino kibi kyakuyiga gye tuli nti tuteekwa okuwa abantu abatusinga ekitiibwa. N'ekirala Mwami Ssemakadde alina okimanya nti bw'oba oyagala okulaga ku buko gy'owasa omukazi nti oli musajja w'amaanyi tojjaamu mpale n'ogenda okubaako n'ogenda ku bukongo oli bukuja kyokka ofunyisa mwana waabwe lubuto ne balyoka bakutegeera nti oli w'amaanyi. Webale nnyo alihoyima ono ye Kateregga owehoyima musite. Kanfuna ono Mevule azemu nampeereza obusiri. The Vice President avoided one question. Why does the radical new bar use vulgarities and body shaming? What did Ssemakadde call the DPP? Let him answer. Mevule Ronald Owayala yaweereza message. Uganda judiciary is disarray. I agree with the law society's president called bang the tables for reforms. Did the judge who issued the arrest warrant consider Article 28 of the Constitution ensuring a fair hearing
Kawamara Francis ali Kansanga. Mwami Seruga we bali kutuweereza Henry Kalema ekabalagala nayagala nnyo Ssemakadde naye tampadde kye nali musuubiramu. His character is against his profession. Bukedde TV mbu batuweereza nze Rogers Gawune enakusongola njagala Ssemakadde ne Asiimwe baleme kubuzaabuza Bannayuganda mu by'amateeka nga bagambye eki tugambe kibagambye ekituufu. Mwami we bali kuweereza nze nsampagira Ssemakadde because he is a strong man. Not everyone should be Museveni judge or lawyer. Anange endowooza y'abantu yeyo ogiwulidde mukulu muyizi gwe nga siniya. Era topiki eno yazze ndowooza olaba nva mu kyalo ze bukubirire kuba nalabye topiki nga nkulu badde nyendo mukunge nga bwomanyi mbuze straight enzija wano ekisooka Law Society tugisaavinze nali nkulira ze tuyita cluster eddembe ly'obuntu human rights cluster era kitongole ne kimpa n'omudaali ne certificate naye ndowooza kino ekintu tuli mu kukirabira ku Sekaana tuli mu kirabira ku Ssemakadde ekikyamu. Tuleke kuzannyira ku Bannayuganda n'ensonga ya Bannayuganda, ensonga y'obulamuzi, ensonga ya Bannayuganda. Muli mu kwogera ku kooti ekisooka eddembe lya bannamateeka n'ebinyiga bannamateeka tebyawula Sekaana na Ssemakadde. Kuba ffenna tuli bannamateeka, abalamuzi nabo bannamateeka. Naye kyekitutuusizza wano kyekisinga okuba ekikulu. Ssemakadde gwe mwogerako yawagirwa abantu bangi, kitegeeza bawagira manifesto ye. Lwaki bawagira manifesto ye? Kuba yajja agambye ayagala gogola ebikyamu. Munnayuganda ali eyo waliwo nkakasa omuntu n'omugamba nti nno ekitongole ekiramuzi President wa Law Society kyagamba nti kiri kyanguzi, kikozesa amaanyi mangi, tekiramulira mu mazima na bwenkanya. Munnayuganda eyo abasooka okuddamu ekibuuzo ekyo. Ddala kitongole kyaffe ekyabulamuzi kikola nga bwe kyandikoze. Tekikoma ku kitongole kyabulamuzi. Okwonooneka kwa institutions mu ggwanga lino, okubanga ensi tetambulira ku institutions ekireese Bassemakadde. Probably tetwandyetaaze kulonda Bassemakadde, weebuuze lwaki bannamateeka ffe tusinga okukkiriza mu decorum. Ssemakadde ava waffe Buddu, mukimanyi bulungi bannabuddu tuli bampisa. Sigenda kuba omu ku abo abakugamba nti nzikiriza mu kwemula. Naye tunoonye ki ekireese kino. Era abantu bangi tebajja kubuulira naye bakkiririza mu Ssemakadde byakola nga naye tebasobola kujja ne bakyogera. Tebatunuulidde Ssemakadde na bigambo bye, batunuulidde ekyo kyalwanyisa. Alwanirira obwenkanya. Akugamba nti abalamuzi b'ennaku zino tebasala bwenkanya. Omu ku abo abawasindisa emesegi akyogedde bulungi. N'abalamuzi bennyini gye bali eyo balwanirira bwenkanya mu kitongole ekiramuzi. Nze nali omu ku bapuliida, nze nali lawyer number 2 wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tulwanirira obululu bw'abantu. Naye engeri ekitongole ekiramuzi gye kyatuyisaamu bannamateeka tuve ne ku bantu ba bulijjo. Bwe nabeera omukulembeze wa cluster ya human rights nesanga nga naffe ffennyini bannamateeka tulina okulwanirira eddembe lyaffe. Tutuuse mu kiseera ng'ekisalawo oba munnamateeka n'asinga omusango si bye ebitabo by'osomye, si ge magezi g'olina. Ate abo abalamuzi bannamateeka babamanyi. Bannamateeka abatulaba abalamuzi abakola ensonga bwezito babamanyi. N'ekizibu nti abasobola okuvaayo ne boogera batono. Bwe tunaatunuulira engeri omuntu gy'ayogeddemu ne tutatunuulira kikyayogera n'ekyo kiyamba Munnayuganda,
bw'onaatunuulira eno ensonga because ekisinko kisooka byonna abantu bagamba bwe weeyisa nomale mu mbeera eri abunomo naawe obeera abunomo. Saagala bankwate bubi, sigenda kuwagira kwemula lwakuba ate bw'ogenda mu kooti zaffe bannamateeka bajja kugamba nti ffe ate tweyambisa nnyo olulimi olumu omulala lwatategeera nga noolabira kungulu kuba abasinga twasoma literature meaning ebeera eyekwese wansi b'ebigambo bye tukozesa bw'oginoonya lw'oyinza okutegeera ekyo. Ssemakadde mulwanyirizi wa ddembe bwe bweŋŋamba nti tulina eddembe eri practice nga we tulina okupractice nga bannamateeka nti waliyo ebwenkanya mu decisions. For example, fe mbadde mu election petitions ezisukka mu 100 naye ogenda mu kooti ng'already it is not a level playing field. Kino nja kyogerera ku TV. Twali mu Supreme Court nga omulamuzi obeera otya mu kadirisa no taking a charge, saabalamuzi no taking a charge of an election petition egenda kuba before you nga gwe obulya registrar nti oyo looya alabika azze essaawa 11 wandibadde ogaddewo ng'oli mu kumicromanaginga omusango gw'ogenda okuwuliriza munno n'asala ensala etakkiriziganya naawe kaakati awaŋŋaŋŋuse. Abalamuzi abamu bagenda kubeera nga abasirikale be twagambanga. Nze omusango gwe nasookeramu gwe guno kati gwe twogerako ogwa Dr. Kizza Besigye nga naakabugumya entebe mu 2005 nesanga ngenze mu General Court Martial ne munanga alaka ne Lukwago. Naye olw'okuba teyali kooti twesanga ffe tuli mu kwerwanako kuba kale bw'alaka ne Lukwago basanga babasibye ne Kizza Besigye. Guno omusango twogerako tegubadde gwa kaakati, gubadde gwa kooti etatambulira ku mateeka. Naye gwe bw'oba osobola okuŋŋamba nti waliwo kooti etatambulira ku mateeka n'ogijjawo, sooka okiliininga eyo house then tojja kufuna bassemakadde. Ebikolebwa mu kooti bannamateeka abantu nyiza obutabanenya abasindisa message. Naye munnamateeka yenna akulimba nti ekitongole ekiramuzi kitambula bulungi aba akulimbye. Sigamba omanyi nannyini kiggwa yakiweebuula. Sinza omu ayagala nnyo okugamba nti kooti zonna nfuno. Naye bw'obanga kooti ogiwadde ekitiibwa ng'okoze nga kooti bw'erina okukola osaana oweebwa ekitiibwa. Naye ate omulimu gwo bw'oba mulamuzi nga toguwadde ekitiibwa gwe nannyini kiggwa ali mu kiweebuula si ssemakadde. Okay. Because ssemakadde gwe ndaba ndaba omuntu alina kyali presenting ekisukka ku ye. Sigenda kulaba mpakeginga ye, njagala tulabe bigger picture. Kugambye nti kati omulamuzi mulamba wa Supreme Court ali awaŋŋaŋŋuse olw'abanne. Twali mu Supreme Court ne batuyita mu kasenge. Ffe abatono ffe twagaana okuba gagged ng'abalamuzi ba Supreme Court batugamba nti mumanyi tugaanye okukkiriziganya ng'abalamuzi, okukuuma ekitiibwa ky'abalamuzi, twandibadde tetukkiriza kuddayo wansi kubeera nti no tugenda mu maaso n'emmata eno. Nze omu ku bannayuganda ne bannamateeka abalowooza nti tetufunanga decision ya Supreme Court. Naye byonna probably nze saasobola kuba ssemakadde kukaayana kubanga ne Courtroom okubeera ne decision ya Courtroom y'abalamuzi 7 omulamuzi omu fayiro ye neetaba ku ezo ezisalawo. Courtroom mu mateeka tetegeeza numbers. Twasirika tuli bannamateeka kati n'ogamba nti abantu abazze okukuba emmeeza. Okukuba emmeeza tekitegeeza kumenya mmeeza. Yeah. Bw'oŋŋamba nti ozze kumenya mmeeza kitegeeza ozze kumenya mulimu gwange. Nze nga munnamateeka ate ekyo sijja kikkiriza. Naye bw'oba ng'ozze nze nkitegeera nga kulemerako na kukangula ku ddoboozi. Ffe bannamateeka sina musango okukangula ku ddoboozi. Bayirawo n'ebigambo ebyo nga wazze emisango gye tubeeramu nga gino egy'okukabasanya abaana, egy'okukwata abantu. Ebigambo bye twogera mu kooti ojja kugamba nti bannamateeka bonna bawemuzi. Ekitegeeza tulina olulimi olwaffe munnamateeka lwayinza okugamba munnamateeka munne
munnamateeka bw'aba yasoma literature n'ategeera figurative ekiri mu ekyo kyayogera ate ayinza obutanyiiga. Kiki kizibu kyendaba? Busungu. Ffenna tuli basunguwavu gamba era kanzire mu eri kooti gye bayuzizza twagenda nga netuyingira general court martial nga balooya tunyize, abalamuzi banyiivu, baklanti baffe ba Dr. Kizza Besigye banyiivu, nga kooti yabanyiivu, ne bano ba court order banyiivu, judge advocate munyiivu. Toyinza kusuubira kirungi kiva mu mbeera efaanana bwetyo. Kati bwe ndaba olulimi lwa decisions zino abalamuzi bakola, nendaba olulimi lwa bannamateeka olumu lwetukozesa, ndaba nga waliwo institutional problem, bigger picture, ki ekirina okukolebwa mu mbeera efaanana bweti. Twandibadde tutuula kisajja kikulu ne tutawulira bigambo nga chief justice byakozesa, eyandibadde omuzadde, ne tutawulira lulimi lwe twalabe mu decision efaanana bweti. Bano bakimanyi mu Law Society ne bana tulina kye tuyita discourse ya backbench. Twetaaga okuwuliziganya ffenna balooya n'abalamuzi, twebuuze kiki ekyo waki tweyuza kuba bwe tweyuza kino ekiggwa kyaffe ffenna. Ewatali bannamateeka abalamuzi tebasobola kubaawo, ewatali balamuzi bannamateeka tebasobola kubaawo. Ne it is a governance issue. Institution eno ey'obulamuzi erina engeri ekikono ekyagiteekebwako executive arm of government. Kyensuubira nti n'abamu amalala bagajjamu appointment gye ziva nga kyenalabye mu decision eno. Ndowooza ye time bannayuganda ne tukiikirira nga tukola emirimu gino nawo participatinge mu nsonga y'okulonda abalamuzi. Olwo abalamuzi bajja okumanya nti tuweereza bannayuganda, tetuweereza muntu omu atuwa omulimu guno. Kuba nakyo nkiraba nakyo kyekimu ku ekyo ebireeta amalala gano mu balamuzi. Nga bwakubuulidde tusomesebwa, ate kati bwe kidda ku ffe Abaganda kugamba obuntu bulamu bwe tulina n'omuntu olumu ayinza n'okulinnyako n'okola bwoti. Kati bannamateeka bye batusomesa nga bwagambye ebyafuzi b'amatwale nti mu kooti ne bw'olaba ng'ekola ekikyamu olina kuvunnama. Lwaki ndowooza nti byandikyuseemu? Kuba twakikozeeko ne kikola nti okuva lwe twasalawo nti tugenda kuwakanya kooti y'abannamagye nti bwe kitegeeza kati abantu badde batulaba nga tulende retired Colonel Dr. Kizza Besigye nga balowooza oli client waffe ffe tuli balooya. Nedda, ffe tubadde mu nsonga y'emu nga twetegeera, tubadde ba kampuni y'emu ng'ekyawuka nti oli ali eri ffe tuli eno, tubadde tulwanira ddembe lya bannayuganda. Ne tutuuka ne kuba nti client ng'agamba nti wekitegeeza nze kufiira mu kkomera eryo sigenda kuteekinga puli, temunsabira bail. Okulemerako okwo nga bano kwe bagamba nti tulemereko kwavuddemu ebibala ebitayamba Dr. Kizza Besigye yekka. Okulemerako okwo naye ennemerako era kyenkugambye nze ennemerako eyo sigenda nze kuwemula, naye ennemerako eyo ey'okugamba nti nno let's bang the tables kasita tetugimenya nze ndowooza ne mu mateeka kikirizibwa, tekimenya mateeka n'enkola yaffe. For example, ebigambo ebimu bye mwogerako kati ffe mu cross examination tukkirizibwa ebintu bingi. Omuntu ajja mu kooti n'agamba nze Dr. Gundi nina PhD. Ekibuuzo ekiddako kyensooka okubuuza nti wasoma, siba n'okubuuza oba olina amagezi mu cross examination. Nange nenkwewuunya kati nonneewuunya kati bannayuganda bali mu kwewuunya Ssemakadde byoye yandyewuunyiza n'agamba omusajja gwe nagambye nti ate nina doctorate. Kati balooya mwaba kimubuuza ebibuuzo ebyekisiru, balooya bakimanyi nti ebibuuzo tebiba bya kisiru. Ne statements ezimu ezikolebwa abakulembeze ba Law Society tezibeera za kisiru, naddala nga bazikolera mu bannamateeka. Bwe nsanga statements ezo ng'azifulumizza nga azivuma Sserugga, awo nnyinza okwawuka. Naye bwe nziwulira statement eyo eri veiled mu communication ng'agiweereza looya munne, kuba abalamuzi ba looya, ng'agiweereza DPP munne looya, nsuubira bw'aba ddala yasomako literature ebintu ebimu teyandisunguwadde kutuuka awo. Obusungu tubukakkanye tutuule ku mmeeza, kisajja kikulu wakati w'abalamuzi ne ba looya, tuli mu nnyumba y'emu, twetereze.
ate bwe tuteetereza si ffe tufiirwa afiira ye munnayuganda gwe tulina okuweereza. batoni muwulidde ensonga eyo mugenda kugyogerako nayo ebyo bigaba evudde wa senior waffe tuleese olwali mu program. Messages enina mpitirivu obungi. Ono agambye bannange ntidde nnyo decorum weeba tekyali nsonga ku bannamateeka oluba lugendo lubi nnyo. Mateeka na bannamateeka mutuyambe okuteeka amateeka mu butuufu muleme kukozesa amateeka kutyoboola mateeka. The reasons why we witness such acts in this country is because of over-politicking, moral decay and too much liberty in the country. Sembusi Ivan asezidde ku Kaleerwe. Mwami Sseruga batuweereza nze sigawa essokolo naye omwami oyo eyayise looya ng'asobola okugamba nti his excellence Kyagulanyi tamina excellence wa ggwanga amateeka yasoma ga bwereere era oba talina nnyo kyamusuubira mba sirina nnyo kyemusuubiramu agamba gwe. Oli president wa Nuupu. Okay, akizeemu akizeemu. Mwami Sseruga weebale kutuweereza. Nsaba kwebuuza munnamateeka tumukunde ku lwa meseji eri eggwanga nze akansaasira Ivan Emma wano enamuŋŋoona Ssemakadde ne vice we basaanye beebuulire kuba enziramu gyaddamu sinungi ng'enziramu gyabadde addamu munnamawulire omulala atali gwe Sseruga Erias Lukwago ku bantu ngeresa. Okay, kanjikomeza message ewanvuye nnyo ngikomezaawo ndowooza agitegedde. Mwami Sseruga for the program I really support Ssemakadde and regards to him Kwame Nkrumah and Kenneth Kaunda live longer Ssemakadde ime of Kamocha. Kamalize nono. This is Mugisha Moses from Naruvule. These people, they are after money. That's why they like what they do. Kufuna sente. Abalamuzi abawaabi ba gavumenti ne bannamateeka beetaaga retreat. Beesootinge eyo badde ku mirimu gyabwe nga bezizza bujja. Mukulu Kibuuka yampeereza message eyo. Sseruga weebale kutuweereza mwami Sseruga mbuuliza mwami Muyizi nti Ssemakadde ye kakensa w'okutaputa amateeka era kyetagisa kuwemula. Kyagamba nti Basegona Sempeebwa n'abalala tugambe nti bo bakibogwe kitalo nnyo. Uncle Tim ow'Ebusega amalidde akuleseemu effumu. Oh well, ekyo kyo kyangu nnyo nkiddamu. Si kyampisa musajja muganda ni mutabani wa yali Pokini yasooka ku mulembe Omutebi. So nva mu maka ag'empisa kye nasoose yadde taliiko ndowooza sikkiririza mu kuwemula naye nzikiriza mu kulemerako. Eddembe bwe baba balirwanirira olumu oyina okola ebitali bya buntu bulamu ng'olwanirira eddembe naddala eri abalala. Kambabuulire kati tuyinza n'okuba nga gwe twogerako Ssemakadde alina mu 5-star hotel gyali mu nkuŋŋaana gyakiikiridde bannamateeka. Gwali eyo bw'otandika okutunuulira Ssemakadde
oba totegedde kyaliko. Ku lisiti bwe twabadde tumaze okuwoza omusango gwa General Court Martial twagenze Luzira. Abamakomera ne batugyayo lisiti ne bagamba ffe bwe bamaze okusala ne tukola lisiti yaabo bonna abalina okubenefitinga ku decision ya Supreme Court. Mwena wenna wano temubamanyi. Majority tebamanyiddwa. Tumanyi Kizza Besigye n'abalanga basatu. Bino ebintu ebimu ffe ba human rights activists bye tukola ne legal activism gye tukola, omuntu alabira ku ngulu ayinza butategeera kikigasa. Kati lisiti gye nkugamba bonna baafunyeemu olw'okulemerako naye nga tulina omuntu akkiriza okulemerako ne yeewaayo. Kati saawa eno omuganda waffe Aaron Kiiza abo be yali alwanirira ali mu kkomera. Kati we twogerera mbabulidde Ssemakadde was one of the brightest. Kankiddemu n'ekyoli y'omu ku ba lawyers abajja basinga mu bibiina byabwe paka Makerere. Sirowooza nti kyakola takitegeera. Nnyinza okuwakanya ngambye saagala kumenya meeza bw'oba ogikuba. Sigenda kuba omu ku abo abakkiriza mu kukozesa olulimi oluwemula okutuukiriza kye twagala. Naye ate bwe ntunuulira ekifaananyi ekinene nja kusigala nga njagala abo abakola ffe oba oli abo bye tutaakola mu bukulembeze ekiseera ekyo. Nkubuulidde nti ne kaakati singa abaasookawo bannaffe ba Godfrey nakoolako ne Godfrey Lule. Mukimanyi bulungi nnyo bannange bakimanyi nti singa enkola ya Godfrey Lule eyatuuka mu makati awo n'etamalaayo nsonga eno gye twakamaliriza, waliwo cross appeal eyali esobola okumala ekintu kya General Court Martial, ekyo n'akitulekera. Enkola kakati enkola y'omulembe guno nkola ndala nti enkola bwe tusigala mu nkola eyaffe bamuyizi osanga tuyinza obutawangulira bano basiimwe komwe because ebintu ebikyuse. Things change with times. Kati freedom of speech n'okumanya kw'abantu omuntu kakati kitawaanya social media. Bino byonna bitwogerako ono tetwali tetubimanyi. Social media kati gye twalabye mu decision eno yonna kuba gye kyavudde nti yali ku mitimbagano n'ayogera bino. So tuyinza okugenda mu eryo ddembe ly'okwogera wawe litandikira ne we likoma ne tu investigating ekyo. Kwaffe tetwalina na media mwekola bintu ebyo. Naye kati essaawa eno bano bwe batandise okwogera, kibuuzo kye mbuuza, abalamuzi bakyalina ebbeetu okusala ebintu engeri gye badde babikolamu emabega oba batandise okwerowooza nti bayinza okundabisa. Kati abalamuzi bwe tubalabisa kigenda kuyamba ani okusinga? Si Ssemakadde ali eri mu woteeri kati mu bintu bya Law Society. Gwe munnayuganda kanziremu ekibuuzo kino. Gwe wokkiriza nti nno abawakanya ekitongole ekiramuzi mu bikyamu bye kikola, gwe bw'ogamba nti ekitongole ekiramuzi biteredde entende, then balekeraawo. Tubawabule, tubawagire, tubeesiga tukulembera mu nsonga eyo, kuba ggwe omuntu wa wansi gw'ofunamu kasita abalamuzi beddako. Ne babeera nga gwe ne bw'ojja mu ngeri ki nga gwe gw'onyigirizibwa ng'okakasa ogenze kooti enaasala amazima ng'esinzidde ku mateeka, so si kusinziira ku ani ajja mu kooti, si kusinziira ajja alina ensawo yenkana etya, si kusinziira ku ajja akwata baasi ki, si kusinziira ku ajja mu maaso ge aliraanye atya obuyinza obumuwa omulimu. Tumukunde era kyayogedde kyenkyajjukira, yagambye ne bw'olaba nti obaano ye Attorney General ng'olaba gwe lawyer tasaanidde kubeera mu kifo ekyo, omanyi bulungi amakubo mulina okuyita n'omujja ku kakiiko ako oba n'obajja ku kakiiko ako. Naye bw'onaayimirira wali mu maaso ga New Vision n'oyogera ebigambo, ne bw'oyogera ebigambo ebifaana bitya obubi, tebijja kukyusa kintu kiri. Mumanyi bye mukyusa ebintu byammwe, lwaki temukozesa makubo gammwe ne mukyusa? Kino ekyamukulu Besigye mulikirabye mukitambuza, temwayimiridde muyimirize mu kkubo ne mukyogerako, mwagoberedde amateeka naye kituuse. Tetwagombe twasanga etteeka ebbi
tetwagondedde etteeka bbi asidigondera mwagoberedde twalidifayinze enkola nze of course nze yenkola eyange ndowooza abantambudde naffe batumanyi era mpulidde amannya gebogerako awo betambuza ensonga zino zonna saagala onteeke mu katiba ka Ssemakadde kuba si yenkola yange ey'emirimu naye njagala bannayuganda eddoboozi ly'okulwanirira eddembe lyabwe mu ndibaga y'emisango mu kooti basigale nga balirwanirira kuba kyekikulu kya byonna abantu balonda Ssemakadde kyekyo manifesto gye yatuwa nga bannamateeka muganda nga oli kyayogerako yenkola n'ensabika naye bwe ntunuulira ekyo ekitono kimbuza ekifaananyi ekinene kizibikira eddoboozi ya bannayuganda bano be twalonda lye balipresentinga awo wenyimiridde era nsaba abantu bongere okukola ki obuwagizi mu kuteekawo embeera kati lwaki nkugambye social media nti embeera ffenna obukulembeze bwe tulimu nakubudde nange ndi mulamuzi mu City Hall olw'okuba mumanyi nti abantu balaba buli kyenkola ndowooza nnyo ku kyenkola naye ebyo ebyaliwo edda nga balamuzi basobola okukola ebintu ne bayitawo buyisi olw'okuba buli omu atya nti bwe naayogera ku mulamuzi kuba kati nange nsobola okutya bwe nzija wano nyiza okugamba nti nja kwogera ku mulamuzi emisango nja kuba tebakya bwe nadda mu maaso ge kati bwe neerowoozaako nze nga nze nti bwe naddayo mu maaso g'abalamuzi bano naddamu okufuna justice gye bali nga maze obwogerako kitegeeza mba siri mulwanyirizi wa ddembe mba neerowoozezaako so kyekyokka kye mba creditingako bwe kiba nga kibakola kya bannayuganda nja kubawagira kale mwebali nnyo banaffe tuwuliriza natulaba tukyalinayo akabanga akawumbawumba program mukulu deputy Ssemakadde ye mukulu Anthony Asiima Uganda Law Society leadership gwe president oba vice president mugenda kumalako bbanga ki musigaze emyezi emeka oba emyaka emeka obukulembeze baffe babwa mwaka gumu ogusobola okwongerwako omwaka omulala nti twajja mu bukulembeze mu gw'omwenda nga 28 ogw'omwenda era bwe tunaddamu okutula mu lukungaana lwaffe oluddako bamemba era be basalako tujjako nti tufunye okusoomoozebwa ti mu emirimu gyaffe engeri gye tugikolamu twandwadde ng'ebintu ebimu tubikolera mu nkungaana zaffe nti twategeka n'olukungaana olw'abannamateeka okwogera ku nsonga ezimu mukulu muizi zabadde ayogerako nti engeri gye tulondamu oba gye twandadde ekitongole kyayogeddeko ekya Judicial Service Commission oba ekitongole kironda abalamuzi waliwo balooya babiri abalina okubeera kukakiiko ako nga batukiikirira nti netutegekayo ebintu oba enkungaana bwezityo naye ate kooti zezimu era omulamuzi omu naavayo n'agamba temujja kutuula temujja kuwa lukungaana olwo nti bw'otunuulira ebbanga ekiseera kye tubeera nakyo ng'oli mu bukulembeze ekiseera kitono nnyo naye twataddeko kye tuyita vision 2060 eya radical new boba okukuba emeeza kyetulowooza nti waliwo ebintu byetukola saawa eno mu bukulembeze bwaffe nga tuyinza obutafuna results leero oba tuyinza obutalaba ebibala naye ab'emyaka egijja mu maaso emyaka 2-3 mu maaso nga tetukyalina mu buyinza tetukyalina mu bukulembeze nga oliawo tetukyalinawo mu nsi be bagenda okulaba ebibala lwansonga nti tukkiriza nti ng'onookola enkyukakyuka olina okwewaayo okutandika okuteekawo embeera ereeteyo enkyukakyuka ngenda kwogera ku kintu kyetwadde twogerako nti nga twakajja mu buyinza twayogera ebintu bya mirundi ng'esatu ekyokubiri kyetwayogerako kwe kuleetawo enkyukakyuka mu siga eddamuzi enkyukakyuka etya nti twatunula bwetuna manifesto nga wali etambula n'omuntu wa bulijjo kyagenda okufuna muwawula nga si kyaffe ng'abantu nga wewasinga okuba obuzibu obw'amaanyi tetugamba nti abalamuzi bonna babi naye mulimu ennyaanya ezo envunde eziri mu nnyaanya ennamu nti obuli bw'enguzi obutakola mulimu nga wandisaanidde okukola kyokka bali ku ssente y'omusolo ng'ate buli mwaka kyebakaaba lwaki buli ripooti gye tufuna buli mwaka bagamba nti ng'oyongedde okuva ku poliisi ekitongole ekiramuzi kyekiddako okusinga mu buli bw'enguzi nti ate okudda ku kifaananyi ekinene munange kyabadde ayogerako nti
bagezaako fe nga abakubi b'emmeeza oba obukulembeze olwo ne tugamba kino kyekintu kyetwagala okusaako essira okusooka okuteeza mu mpeereza y'amateeka omuntu omunnayuganda afunyemu atya tusooke tutereeze ekitongole ekiramuzi nga tukozesa obuyinza bwaffe nti naye embeera oba enkola ebaddewo nga bw'oyogedde nti bano bamazewo emyaka mingi bw'oyogedde basenior lawyer naye basenior lawyer abo baze boogera oluzungu lulungi nnyo naawa speech n'ojuulira naye lwaki emyaka gino law society kati ebeza emyaka 7 omwaka ogugenda koze emyaka 7 lwaki enkola gye bazze bakozesa ate ebintu tebikyuka tusigala tulaba kyekimu yenkola eyogamba tufe katukyuse tukole tutya nti tugambye nti si bonna naye bwe tuvaayo ne tutegeera nti waliwo obukakafu ono lwaki emisango egituula mu kooti ye agisala bwati lwaki ali anguzi nti fe tuvaayo ne tukulabisa tugamba nti oni omukyamu n'ekirala maybe kyemulina okumanya omulabi yenna ekyalina okumanya nti bino byetukola sibya baleme kutunulira semakadde nti bwe badda ku kyolulimi nga bayogedde bajja abantu ku mulamwa nti omulamwa wabula si lulimi nti toyinza kuŋŋamba nti bwe baleeta abantu babiri nti omuntu asaza omusango gw'omuntu ng'alidde enguzi n'olaba avumya omuntu aliwo aziza omusango okusinga bwe tudda mu morality kigambo kyayogedde engeri gye tusobola kiteeka mu morality kiriwo ekisingayo okuba ekibi kiriwo ekisinga okuba immoral nti bagezezaako oba okudiverting okujja abantu ku mulamwa nti tutunulire ebigambo semakadde byayogera oba kyayogedde naye ng'ate ensonga enkulu bonna bagimanyi tate gwe mulamwa gwe bagezaako otujjako nti ffe ogezaako okutuusa manifesto yaffe era kyendowooza nti nebbanga lino soofa lyetwakamalako obuuliza nti tuva ddi nti gundi yaffe tamu yaffe ekomadde nti tolowooza nti soofa ekyali mu manifesto oba kyetwayagala okutuukiriza ye line gyetukola ki gyetutambuliramu kuba tetwagala kutunulira ku side emu wadde tulina bannamateeka tulina okutunulira enkola yaabwe y'emirimu tukola nga gavumenti saagala buli muntu alowooze nti oba buli muntu atunulire nti semakadde kuba ye pulezidenti tulina council tulina emirimu gyetukola munange yakyogeddeko nti waliwo meetings oba enkungaana zengendayo wabula sigendayo ngaasimu engendayo ngaakiikiridde balooya semakadde tagenda buli wamu nange sigenda buli wamu tulina engeri gyetugabanyamu emirimu gyetukola nti ne mu byonna kyetwagala kuweereza omuntu wa bulijjo omuntu asanidde okufuna mu sente ze naddala bayi bw'omusolo kyetugezaako okulana eddembe ly'obuntu n'enfuga y'amateeka mu ggwanga. Tugenda kumaliriza naye katoka kalifane sijja kabuuzo ne bwe baalaba obulabi semakadde abantu bala semakadde ng'avuddeyo n'enviiri ze abantu ono looya anaaba atya n'abaana boono aba NUP bwe balaba pulezidenti waabwe ng'avuddeyo n'enviiri zaali zikuze nga nzinge ziri yamala zikyusa nebaga kati awo atuse mu mbeera ey'oba pulezidenti mujjuvu kwegamba ne semakadde bamulaba engeri gyavaayo nabe bannange ono looya naye mbagamba nga njogera mu puroguramu newana nti wadde aba ayina enviiri bwe zito kyavuddemu kiriwo kiti oli nampaka yanagamba nedda empisa z'abantu waliwo ezirabika endabika erabwamu naddala ab'amateeka simanyi namunukazi muvuze nga mujja wano naye abasinga muvuga na benzi namateeka avuga gamba nti ngenda ku nsonga y'amateeka oba ngende nfune ettaayi kubanga tutunulira nnyo appearance olumu neebuza ekinyusi kyekyo kye turepresentinga nayo nga nkulu era omuntu ayinza okugamba waliyo bannamateeka abambadde ettaayi ate ono nga tayambadde ettaayi you lose the point bw'otunulira akabonero ak'okungulu olumu naye ekintu ekyokutulabisa nga abakkiriza mu kavuyo si kituufu ekyo kyokka kyekirina okutereezebwa probably abantu batunulire ekinyusi ekiri mu nsonga. Mwami Sserugambuliza mukulumizi nti lwaki tayigiriza semakadde bwe boogera nga banyonnyola ensonga obulungi. Nze Gawune Rogers ndi Nakasongola nono kamusoma asembyeyo banjiko sijja kusobola bamalayo baganda nswa Karoli bonna kati babi abuuza ku 10 mpaako bonna babi abuuza babbi kyagamba abuuza nti ku 10 ompaako mmeka
kyabadde agamba mukulu Bagandaswa abala bagamba ku ttaka lyongenda okukolereza natwalako eka meka bonna bwe batebafaana ne Uganda abasinga obungi babikola bonna balya ssente obubi bw'enguzi tebuli mbaloya bokka ne badda Uganda ffenna mukuluseruga ebyamuyezi lwaki temuyamba bantu babbiwaako ttaka nga bayita mu kooti nze Kabuye eruganda tujja kikolako mu puroguramu endako muganda wange mukulu naye Antono omulala mukulu tone mutetu mukunde nga tumaliza puroguramu eno wewulidde byonna gwe n'okulonda tewalonda Ssemakadde obukulembeze bwonna tewabulonda ate nga nawe oli mulembe guno nalonda asiimu ono yasiimu kubanga nawe nkulaba oli mu bracket yemu yeeyo kati nze kisesa nali bweru nali tulina emisango mu egiri eyo mu ICC naye nga community yonna tebali Uganda naye nga bagamba nti awagira Ssemakadde I think kino tukijjeyo n'okuba nti kati wantu discussing law society is an achievement kiraga nti kakati kikomyewo kuba ky'abantu si kyaffe kiri mu bantu mbadde nzijewo mukama wange byowulidde mu messages tukoze mu program nga tumaliriza mukulu Sseruganze kyenjagala okutegeeza abalabe ba Bukedde TV oyinza okuba nga oli mugezi nga ne degree oziyina n'ate empisa okubulwa empisa nekikufuula omusiru oba nekikufuula omulalo oyinza okufuna degree zonna nze sirowooza nti judgments Sekaana zagabye yasinga ogaba judgments era mu record za backlog sirowooza nti mubi nnyo nti buli musango gwakutteko gwasaze gwanguzi kuba tewalina bujulizi ne law society yennyini terina bujulizi ne Ssemakadde mwennyini talina bujulizi nalaba asaawo foomu ate yandibadde atuwa obujulizi ye yasaawo foomu ate fe tuba tumuwa obujulizi so omulamuzi Sekaana gwe boogerako leero bwakuwa decision ng'agamba nti kibalamu oyo owa NUP byakoze tebigwana aba NUP ne bakuba engalo naate bwagamba nti bwe nkuwa ekiragiro kya kkooti gwe pulezidenti w'abannamateeka oteekeddwa okuwa ekiragiro kya kkooti ekitiibwa bwe nkugamba nti wakoze decision ey'okuyita meeting ya law society nga tewali representative wa Attorney General nga tewali na representative wa Solicitor General bewagoba mu executive order number 1 wabagoba tubawadde mukisa gwa kuwulirwa nze ndowooza nti bwe tuba twagala okussa enkola y'okukuuma eddembe lya buli kinoomu n'abalala tubawe ekitiibwa era n'eddembe ly'abali tuliwe ekitiibwa nti bw'oba oyagala kugoba Attorney General ng'ogamba nti Attorney General olina emisango gy'owaza mukkirize yeewozeeko n'ate bw'omala omugoba n'osigaza abantu 5 ate oyagala bali 5 bayite meeting awatali koramu omulamuzi wajja n'akugamba meeting eno eteekeddwa obbaamu abantu 7 naye wasigaza 5 kubanga wagobye bali 2 so meeting tesobola kuyitibwa nkusaba busabye ekiragiro kino kisse mu nkola gwe n'ovaayo n'ogamba omulamuzi nti entegeera ye eringa obumpi bw'obusajja bwe kuli kifo kyagala twogerako otaba literature so nze ndowooza mukulu Ssemakadde eyo teba literature ffenna tumukozesa mu courts ate era ndowooza nti mukulu Ssemakadde si yasoose ofuna mu literature era si yasembeyo ofuna n'ate ayinza okuba yasoose okubulwa empisa mu bapresidents era nga ayinza okuba yagenda osembayo okubulwa empisa kuba onkusibirira ddala nti bw'ayita omulamuzi Jane Francis Abodo byonna bye yamuyita abantu b'Ekaramojja bonna kababeere ba MP abakola literature n'omuntu gwe tuwa ekitiibwa mu Uganda Law Society gwe bayita Sempeebwa yavaayo n'awandiika ebbaluwa n'agamba sikirizagana naani na Ssemakadde so bwe bw'oba oyagala rights zo zibeere protected as the president of Uganda Law Society oli naye mulamuzi eri ekitiibwa kyalimu waliwo amateeka agabafuga agwana ekitiibwa ekyo nga gwe bw'oyagala ekitiibwa kya president so tosobola kuŋŋamba nti oyita mu kutyobola eddembe ly'abantu abalala okukuuma eddembe ly'abantu abaakulonda nze sikiwa nti mu manifesto ye yayimirira entebe
ekigo n'agamba nti agenda vuma abalamuzi era obwo obululu bwandibadde busalekako era abasinga bonna bamuvaako naye omulamuzi Sekaana ekirala omulamuzi bw'avayo n'akuwa ekiragiro n'agamba nti bali banno abagoba nga toyise mu nkola onuŋŋamu ate gwe n'ojja n'omugamba tulina n'obujulizi nga weebaka ku bawala tulina n'obujulizi nga enguzi ogiriyira ddala munamateeka omutuufu era pulezidenti yalondebwa abantu 2,000 ng'oyagala abantu bakkiririzeemu vaayo oleeta obujulizi nti wali ekibanja kyono noono wiiki eno yennyini gye boogeddeko Sekaana omulamuzi yagaba judgment ng'emu ku zo kwe kuliyirira abantu be baasiba aba Nuupu ekyo abantu tebaakiraba tebayogerako nti oba mubi nnyo Supreme Court omulamuzi mwennyini aba Law Society gwe bavuma Chief Justice nga tanawa nsala ye yasooka n'abawo obubaka bwe nti si musanyufu gye bali nti abamu babadde boogera nti bamutadde ku pressure akole kino bwe bafuna kye baagala basanyuka bwe bafuna kye bataagala ne batyoboola eddembe ly'abalamuzi abalamuzi bano nabo bannayuganda era constitution bwegamba nti eddembe ly'abantu nabo bantu omulamuzi gw'oyita Jane Francis Abodo tojjangayooko wadde evidence emu egamba nti oba yalema okusanctioninga file Ssemakadde oyo ayavuma omulamuzi oyo bangi bamuwaabira okukozesa obubi emitimbagano omuli n'ensereko yamuwaabira okumutyoboola omukulu Jane Francis Abodo byonna n'abitunulira n'agamba tewali bujulizi nga Ssemakadde tanafuuka na pulezidenti omukulu oyo yandibadde asobola omukwatira wali n'agamba kaamukwatemu naye oba yasobola okutunulira fayiro n'agamba tewali bujulizi bumala kulumika musajja ono ofuuse pulezidenti yakuwa ekitiibwa wali naye gwe ate kati tomuwadde ekitiibwa omuyitanga bw'alidde enguzi tojjaayo bujulizi bwonna n'omala kubanga wasoma literature wasoma oluzungu lungi nnyo walabira ddala nti n'abantu ekatonga baakyusa emitwe ne Elias Lukwago n'abantu bempeera ddala ekitiibwa ab'omwefudisi bonna baakyusa emitwe nga tebakkiriza musajja byayogera description eyo tosobola kuŋŋamba nti yabannamateeka bokka bwe tuba twogera ku nkuŋŋaana ezo tetwogera n'abannamateeka twogera n'abannayuganda nkuwadde example ey'okulabirako nti bw'ofuuka president wa Uganda Law Society gwe custodian wa rule of law bw'oba oyagala okuweebwa ekitiibwa era obutatyoboola ddembe lyo nga toyagala bakukwate toyagala bakusibe toyagala bakusseeko biwandiiko byoyita ebityoboola eddembe lyo weera ddala ekitiibwa abantu abalala nawe oli bw'onaamuvuma kubanga naye akkiririza mu mateeka ajja kudduka mu kooti nti munnaye bye wanvumye si bya literature era si bya nkola ya Kingereza so ate kooti bw'evaayo nekkirizaganya n'ono ng'obujulizi bamaze owuliriza obujulizi omulamuzi n'agamba okusinziira ebigambo byebwamuvuma nti kino nekino ekyekkalamoja si kya bugwenjufu ate gwe n'ovaayo n'ovuma omulamuzi okatusubire nga kayizi oba ovumye omulamuzi wa kooti enkulu ndowooza abantu oba tobabazzeemu ki magezi nga mmaliriza nze ndowooza nti ffenna bannamateeka tulwanirira eddembe ly'obuntu naye ate naffe tulina okuweewa ekitiibwa n'okuwa bali abalala ekitiibwa singa Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu singa Kizza Besigye na buli kinoomu eyeesimbyewo yali asobola oyimirira ku TV n'avuma oba n'atyoboola ng'abamu ab'obufuzi bwembalaba ennaku zino ani yali mukkiriza nga nyamukkiriza atobole kati president wa Uganda Law Society sagala genda nnyo mu byabufuzi naye president wa Uganda Law Society muganda ng'ono omuwa nnyo credit nti engeri gy'ayogera ku TV olabira ddala nti eryo kyabikka amanyi oli omuntu we mulalu omuntu we yavaako omuntu we bwassaayo ng'ali Fort Poto yeesiiza obuugi bwe yeesiiza ensaano ng'ali wansi w'amazzi gamukuba ng'onajja mu kooti atereeza ekifaananyi kya Uganda Law Society oli bw'avaayo nga ali ku airport ekifuba akitadde bw'ati ayina abawala babiri abakwatiridde ng'onajja ne komiti abikkirirawo so ndowooza nze ekyokugamba nti ebintu Ssemakadde byakola byakulwanirira ddembe ndowooza nti eriyo baalinnyako ate ne bano baalinnyako tebasobola sirika busirisi akkirize nti bwe baba baddukidde mu mateeka
kooti neeramula negamba Ssemakadde ebigambo bye wayogera e Katonga byatyobola eddembe ly'omuntu omulala, tovaayo ate gwovume buvumi, oba tokkirizaganya nayo genda mu kooti ejulirwamu. Nze kyendowooza nja kusembayo nga nkuwa muganda waffe agamba nti agoberera nnyo amateeka. Yagenda mu kampeyini ye n'assayo constitutional petition ng'avumirira Attorney General okubeera ku kakiiko ka Uganda Law Society. Teyalinda na kooti etaputa amateeka okuwa ensala yaayo, najja naawa ensala ye yayita executive order number 1, naye ng'omusango gwawabidde Attorney General gukyaliyo nga yamusaavinga n'omusaavinga. So sikugoberera mateeka abikkirira abantu, sikugoberera mateeka eryo byatuukiriza ebibye. N'agenda omusango gwali mu kooti n'agutunuulira n'agulekaawo, najja naawe ekiragiro ekirala. Yawandiika ebbaluwa juzi ng'egenda ow'omukulembeze w'eggwanga ng'agamba ekiri ekyobulimba nti Attorney General mu kalulu kano akawedde yassaamu $1 billion ne million 200. Ebyo bya bulimba. Akalulu kabalooya tosobola kussaamu $1 billion ne million 200 ng'oyagala ani abaayita. Ye Attorney General alwanirira ki? So ndowooza Attorney General bw'akutwala mu kooti naga nti byoyogera ebigambo byogera nange tokuumye eddembe lyange, ssemateeka lyampa. Kooti bw'enakkirizaganya n'Attorney General obujulizi, weewa wayinza n'obutalinnya mu kooti kuba yaga atakkiririza mu balamuzi. Attorney General bw'afuna judgment enkya, oba evudde wa Singiza, oba evudde wa Sekaana, oba evudde Western Nambayo, ate gwe n'ojja n'ovuma Attorney General yamuwadde ssente, naye nga gw'omanyi wayogera ebya Kalebule ku Attorney General, yayogera ku Attorney General ne famire ye n'aganga bw'alina ebizimbe Jinja. Ebyo byonna ndowooza. So omulamwa gwa leero nti abalabi baffe abali eyo, bw'oba oyagala okumanya omuntu akuumira ddala eddembe lya buli kinoomu Omunnayuganda, otunulira engeri gye yeeyisaamu, engeri gy'ayogera, okwogera obwogezi ekigambo Mwami Sserugga kisobola okutyobola eddembe lyo. Okay. Yes. Abala kyebaogerako ennyo ku bigambo by'ebbanga ly'etteebo kuba kyogera kiba kiri kugamba kuva ku obutagoberera authority. Nze ndowooza ddala nja kuwa ekyokulabirako. Yajja n'agamba bang the table alina ebintu 4 ndowooza byagenda okukola. Decolonization, amateeka gano gonna agaliwo agamba mabi, ne yeerabira ddala nti etteeka erisookera ddala erimuwa obuyinza mwe yeesimbirawo nalyo tteeka ly'Abazungu. Ne yeerabira etteeka erireeta vice president ono naye era etteeka ly'Abazungu. Najja n'agamba demilitarization. Okay, ebisinga ndaba Supreme Court naye Mwami Muyiza akugambye balwanye okusukka mu myaka nga 15. So sirowooza nti yakoze eki yakireese. Ssemakadde ndowooza atuukiriza bibye. Ssemakadde abadde alwanyisanga abantu mu Uganda Law Society, era bano bwe baba beesimbu bajja kugamba nti nga teri kintu kyokola mu Uganda Law Society ekitagoberera mateeka. Ssemakadde n'asirika. Naye ate ye bw'abikola ebitagoberera mateeka abantu ne badda mu kooti, ate avuma abalamuzi n'abo abamututte mu kooti nabo n'abakola ki? N'abavuma. Abantu baŋŋamba tugende tumalirize program. Mukulu olina kuteeka omusigaza vice president. Maybe nga tumaliriza omulamwa gwa leero gubadde ku enkolagana erina okubaawo wakati wa balooya n'abalamuzi. Njala kwongera okikkatiriza nti si kituufu nti esiga eddamuzi lisobola okuba abalamuzi basobola okubaawo nga balooya tebaliiwo. Era ate balooya bakyasobola okukola emirimu emirala naye balooya nabo beetaaga abalamuzi nti esiga eddamuzi ne balooya tulinga balongo. Era bwe mpulira omukulu ate asobola okuvaayo nga yakulira ekitongole kyamu n'ayogera ebigambo nti afe abalamuzi tusobola okubeerawo nga balooya tebakola ki? Tebaliyo, kiba kikyamu era kiraga okutyobola bakiraga obutassa kitiibwa mu enfuga y'amateeka. N'olwekyo nze kyendowooza nti twandibadde nga tusigala ku kintu ekikulu kiriwo ekiyamba Munnayuganda ne tuva mu bino ebyokutunulira omuntu ku muntu sekinoomu tono akoze kino nayogedde kino netunulira omulamwa ogusinga obukulu nti ffenna twetaaga okukolera wamu nti omuntu wa bulijjo abeere nga yafunamu. Nange akyogedde wano nti enjovu bwe zirwana
obusubi bwe bukola ki bwona kati wano obusubi muntu wa bulijjo nti we tunaddamu kuva ku nsonga enkulu gye tulwanirira ffe nga bannamateeka oba nga abakulembeze kyetwagala okulaga era kyetusinga okulwanirira kwe kulabika nti omuntu wa bulijjo afuna obwenkanya togenze mu kkooti otuta omusango tegulina kumala myaka 10 gulina okusala oba olina sente oba tolina omusango ogwo gulina okukola ki kukulizibwa naye ate kyenkakasa kyetutagenda kulekerawo okukola oba enkola yaffe nti siganye twogedde ku kya dikoramu naye dikoramu nti omuntu oba omuwa ekitiibwa asaana okuweebwa ekitiibwa ekyo asooka okwesamu ekitiibwa kyetutagenda okuvaako omulama gwe tutagenda kuvaako gwego gw'okulabisa oli yenna anaali enguzi oba analemererwa okukola emirimu gye nga walina ogikola ku lw'obulungi bw'omuntu wa bulijjo kuba abantu mu ofiisi ze balimu abalamuzi sente zamuwa musolo nti omuwa omusala alina okumanya sente ze zigenda wa zasasula zikola ki omusala gwe bafuna guyamba ki so ffe tetujja kulekerawo okulwanirira obwenkanya n'eddembe ly'obuntu mu ggwanga nteranyo balaba bayita abakozi ba kooti baloya mwenna bagasa abali awo bababi ba kooti ate ekyenjawulo nti ffe baloya mumatu tetuli bakozi ba gavumenti nti omuntu akuwadde omulimu yakusasula nti walome bina bwokolera obwereere nti naye abalamuzi oba abayefuna ku musaala gwa gavumenti abakozi ba gavumenti nti era sente zibasasula musolo naye mwe muli judicial officers abo be ba judicial officer kati ffe baloya tuliwo ku lwaffe nti tukiyita ogenda mu kooti ng'oli akusasudde ogenda owoza ensonga naye era tuli baofiisa ba kooti kati njagala tumalirize njagala kugamba layini zigenda mu dakiika emu mu dakiika emu nze nja kusaba tudde ku mulamwa kituufu ensi bambi edibya mutere era yeewadde abamu ebbeetu erinafuya ekigendererwa ekinene ekyobukulembeze obuliko kaakati ndabye obusungu kaakati saagala ku directinga kintu abalamuzi si bonna ate sigambye nti abalamusiira mulamuzi gwe ngenda kupointingamu nti mukyamu ne tukkirize tulwanyise ebikyamu okwewa ekitiibwa sijja kukkiriza nti kwa saidi emu abakulembeze ba society bewa ekitiibwa n'abalamuzi bewa ekitiibwa tekiri one sided kati fena we tuwewe ekitiibwa nze njagala tugende ku mmeeza that discourse gye tuyita backbench buno obusungu tulina bungi kaakati tutandise okubanga abalamuzi batandise okulaba lawyers no society nokola kubanga ekituufu kiri nti decision zino nze waki ezimu nzataakinga it was an attack on the society bw'osoma decision ezimu zaali zitulemesa kukola buvunaanyizibwa bwaffe kustopinga nkuŋŋaana zaffe ekyo sirowooza nti lawyer yonna yandikyagadde otugaaginga n'ekiraamu byempulidde si kituufu nti omuntu bw'akola ekituufu nti feva no bano abalamuzi bw'abanga alina ekituufu kye yakola naddala ku NUP kati kino kuba kikayiseemu kankaddemu omulamuzi yenna bw'aba alina ekituufu kye yakolera NUP tekitegeeza nti NUP esiba omumwa gwayo bw'abaawo ebikyamu byakoze era saabalamuzi bw'aba yatukoze bulungi ne tufuna decision gye twafunye sigenda kuggalawo mumwa gwange kumugamba nti ne bwe yajja nga atuwa ensala eyo yaggulawo na busungu obusungu simanyi gye buvudde mu ggwanga lino abantu balinga ab'ekyayi nalaba saabalamuzi ng'atandika era eyakkakanya yali Justice Kibita nannyonnyola bulungi ekyatuyisaawo ku ensala eno naye yatuuka saabalamuzi yatuuka alumba ndowooza kati abakulembeze ebifo bye mutuulamu nze ne Ssemakadde gwe mbadde njogerako mbadde soogera ku Ssemakadde gwe mugjeyo w'enviiri mbadde ndowooza ku Ssemakadde a representing institution nze gwe mbadde njogerera era obukulembeze bwe ne manifesto njiraba ne bano bonna bajja n'omulamwa omulungi omulamwa abalamuzi gwe batandise okuwulira era nkikakasa ebibala tujja biraba nga bw'ayogedde webale mukama wange tukole ebintu nga tubikola ku lwaffe tukole ebintu nga byenkola bya muntu weeri ekaddugala gye ngenda okukiikirira muntu weeri mu nnyendo muntu weekatwe muntu weekatwadde muntu oli asembayo buli tunaamanya nti bannamateeka nga bwagambye nti tuli private naye tumanye ate bye tukola si byaffe bye tukola tubikola lwaki lwa muntu oyo asembayo weebale nnyo otuwa omukisa guno era nsanyuka nnyo nti kakati
ekintu kye mwalowoozanga nti Law Society kiri eyo kya bannamateeka mutandise okitegeera nti ky'abantu kyekyo lwaki otuwa omukisa okujja ne tukikubaganyaako ebirowoozo. Nange ne mbeebaza mwenna bakama bange kujja mu puroguramu eno n'okumanya nti bw'onaafuuka MP member parliament akiikirira mukungwe mu parliament ojja kweyisanga ayiya kati ekyo osibambiko bayogera ekigambo nekyabika ngaekyanyendo mukungwe ekirungi ffe twakuzibwa tuli bansa ebigambo bye tulina okwogera ng'abakulembeze tubimanyi era ffenna kyendabye kyetugatta. Era nange nembeebaza nti mukulu mbanga the table, deputy banga the table, tubanginze table wano otunyumira ensonga tuzigoberera bulungi nnyo era nkwebaza nnyo omukulu Anthony Asiimwe, mukulu Tony tumukundi naye nkwebaziza nnyo naawe ensonga ogiremeddeko okyagiriko ogamba abantu ba lawyers balina okweyisa nga ba lawyers, balina okukyusa bye banyigiriza nga bakozesa amateeka. Kyobadde ogambye omukulu kyabadde asembe nakyo nti bw'olabanga abalamuzi be bamu abakusalidde omusango bwe guti nga tosinze bwe banaakusalira ng'osinze